Jesus' name, we thank you for your precious blood that is available. We thank you for the angels of God that are on time in this place. We bless you that our life cannot remain the same again. We thank you, Jesus. We bless you in Jesus' mighty name. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, tunakuwa fawavuka. We thank God for this. Our day, the youth. Bana tukubire ku bavubuka mu ngalo. Let us clap for the youth. Avuka batukoze bulungi. They have done us good. Amen. Amen. Era service ekyagenda mu maaso The ddala. service is still going on. Tukubireko n'omuvunuzi engalo. She's a strong woman of God. Thank you so much for what you're doing. Hallelujah. Hallelujah. Nebaza Mukama olw'omusomo tuwumwaganya ng'abavubuka. I thank God for the opportunity that Pastor gave us as the youth. Twebaza Mukama olw'okubanga batuwa opportunity naffe tukole mu Thank God Kristo. that they always give us the opportunity to serve. Si kyangu mu makanisa agamu. It's not easy in other churches. Tetusobola kitwala nga kya bulijjo. You cannot take it for granted. Bano tukubire ku musumbi nga Let us lezaana. clap for our pastor. Twebaza Mukama kuba omukadde naye waali Thank kifo God kino. for the elder. She's also Mukubireko in edda place. engalo z'amaanyi. Ba admin we bali tubakubire mu ngalo. Admin is also here. We clap for her too. Mu linnya erya Yesu Kristo In Nazareti. the mighty name of Jesus. Kansabe tugende mu byawandiika mu ddakiika ntono. Let us go into the scriptures. Omusomi waffe atusomye tuli mu Bassekabaka ekyokubiri essula omukaaga. In the book of 2 Kings chapter Tutandike ku nnyina 12 paka 16. verse 12 to 16. Okubiri ssuula ya mukaaga olunyiriri lw'okumi. Omu ku baddu be n'ayogera nti, nedda mukama wange ayi kabaka. Naye Erisa nabbi ali mu Isirayiri yabuulira kabaka wa Isirayiri ebigambo by'oyogerera mu nju yo gy'osulamu. N'ayogera nti mugende mulabe gy'ali. Ntume ne bamubuulira nti laba ali mu Dosani. Awo n'atumayo embalaasi n'amagaali n'eggye lingi, ne bajja ekiro ne bazingiza ekibuga. Awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afuluma, laba eggye n'embalaasi n'amagaali nga bizingizizza ekibuga. Omuddu we n'amugamba nti, zitusanze mukama wange, tunaakola tutya? N'addamu nti, totya, kubanga abali naffe bangi okusinga abali naabo. Erisa n'asaba n'ayogera nti, mukama wange nkwegayiridde omuzibule amaaso ge alabe. Awo Mukama n'azibula amaaso g'omulenzi n'alaba. Awo laba olusozi nga lujjudde embalaasi n'amagaali ag'omuliro ageetoolodde Erisa. Amina. Onakuba tugenda kwogera ku kigambo Today we are going to speak of the word okubeera ow'omwoyo. being spiritual. Okubeera ow'omwoyo. Being spiritual. Tulaba wano omusajja wa Mukama. We see here the man of God. Ono yali Elisha. It was Elisha. Elisha ali mu munabbi wa Mukama. Elisha was the prophet of God. Kakati Elisha So Elisha nga bwe yali omunabbi wa Katonda mu was the Isirayiri. prophet of God in Israel. Waali olunaku olumu There is a day kabaka yali wa Siriya the king of Syria ng'ayagala kulumba Isirayiri wanted to ng'akoze ne puroguramu ey'okubalumba make a olunaku. program to go and fight those Kubanga omwezi Katonda alina amaso The g'omwoyo servant of God has the spiritual eyes. n'amanya olukwe lwe baali bamulokedde. He saw the battle that Baali bateeketegedde kabaka omutwala they were preparing to take the king. ku kkubo lirimu lye yalina kuyitako. On the different, Kubanga abakabaka ba Isirayiri Abasiriya baalina abakesi because the kings of Syria had nga bamaze okumanya nti kabaka enkya alina ayita wano wa Isirayiri. already spied to know. Era nga bakoze olukwe bagamba enkya nonye lwe tulina kumutta. They were like, tomorrow we have to kill the king. Kati nga kabaka ateekateeka agenda nkya, As the king was preparing to leave by tomorrow, omuweereza mu Katonda Elisha the servant of God Elisha n'agamba said, n'aweereza ebbaluwa obubaka sent a letter to the eri king kabaka n'amugamba tageza
ekigenda kubeerawo Israel the king of Israel n'agamba omusajja ono said, ebigambo bye sigenda binyooma I will not despise his kubanga word. si lwe lusoose okwogera ebigambo ne biba. It is not the first time, N'agamba nsazizza musigenda atambula nkya. part of the journey. Kakati kabaka owa Israel gwe bayita owa Syria So the king of Syria, baali bamaze okubala ekidunga ky'ekyomo. they already counted their plans. Kakati olwalumba olunaku omusajja nga tazze, When they waited for him, kabaka wa Syria n'awulira obusungu bungi, the king of Syria n'ayita felt bad olukiiko mu maama n'agamba mufaanye alimu omukesi wammwe and tugamba said, who is the spy among us? mumufe tulina omukesi wa Isirayiri. Are we having a spy Ekintu among us? atwabadde tukiruse nga tumanyi omusajja wa kutambula nkya We had planned that ate today, bintu bya mukyama nnyo. and today he has Kijja not. kitya mu bantu ababaddewo nga bamanyiko ntugenda mulumba nkya How comes that he did? omusajja teyatambudde The man did. ate nga tubadde tumaze okufuna information nti alina tambula nkya. Yet we had the information that he was Kakati supposed to travel. waaliwo omukuba mwaba baali mu kakiiko Amongst ne them, bagamba nedda mukama wange nina ekiteeso nina kyenjogera one of them said that okusinziira ku nsonga gy'oyongedde ssebo according to what you've said, waaliwo omusajja ali mu Isirayiri gwe bayita Elisha. there is a man in Israel called Elijah. Oyo omusajja buli ekigambo kyogera n'oba mu kitanda akiwulira Man listens to everything. era buli kyoyogera ye yamugambye. He gets to know everything that you Kabaka say. n'agamba ani The king said, waliwo omusajja gwe bayita Elisha. there is a man called Kakati Elijah. kabaka n'agamba kakati wabanga y'oyo Then the king said, if tumumbe ekyo you tumulumbe. let us attack him. Era bayibuli egamba ne bakwata erigaali n'embalaasi The Bible says that they balumbe went Elisha. and attacked him. Sitrategi ya Setaani. Setaani alina enkola. Satan has ways. Setaani mugezi mu busiru bwe. Satan is wise. Sitaani alumba abantu abalinga ababeerawo nga mpagi. Satan attacks those people who are like Sitaani teyalumba bano basajja alumba kati Elisha talumbye kabaka wa Isirayiri. Satan attacked Bagamba Elisha. tulumbe Elisha. Let us attack Elisha. Kakati wulira Listen, Elisha gwe balumba buli kimu akiraba. the Elisha they are attacking. Elisha alina omuddu we amukolako amuweereza. He had a servant who used to serve him. Bamuzingako ekyo ne betolola ennyumba yonna. They surrounded him in the night. Kakati wali betolodde kiro. When they had surrounded, Ye Elisha ali ku buliri bwe yeekyusa mpola. Elisha was in his bed. Yeebaka awuliriza Mukama He awulira was buyimba bwa mwoyo. listening to God. Kubanga gwe yinayo yali wa mubiri nnyo. Because the one day Bwe yakeera ku makya okugulawo oluggi n'alaba bebikaali nga bangi. when he opened in the morning, he saw N'emmundu n'obusaale n'addugalawo oluggi n'asindika oluggi n'ajjamu kutya kungi. he saw many people. N'ajja Mukama wange oweebase omanyi kigenda mu maaso. Then he went and said to Elisha, my master, you're sleeping. Okimanyi nti batusinze kubagala tutta batumalo. You know that they have attacked us. Elisha n'amugamba kiki mwana wange genda weesenye. Elisha told him, you calm down. So kufunika caayi nyoka caayi He told him to calm down. tofaayo genda oviveeko genda wa. Don't worry. Naye musajja ng'alaba ng'atabifaako ng'alaba bagenda batta. The servant was scared. N'agenda n'abeera mu nnyumba ng'ali ku mukenga byakwata bitegeeza mukama wange abasajja bajja basembedde. The servant was so scared. Omuvubuka nina bye ndowooza bya makulu badde nsaba ompe ku budde. Badde nsaba ompe ku budde. I request you to give me time. Ogira onaabamu mpola mpola. Naye nga muvubuka tateredde. But the servant, Nedda mukama wange bannange abayeyi b'abantu batuuse ku mulyango. the people have attacked us. N'agamba naye Mukama Then he said, God, yamba omwana ono help this, alabe ku bye ndaba. that he may open his eyes, that he may. Yamugamba ekigambo kino nti abali ku ludda lwaffe basinga abo totera kweralikira. He told him that Ye ng'alaba mu nnyumba bali babiri. Nawe omusajja bwe batetuludde na bigaali agamba baba ali ku ludda lwani? he was seeing a lot of people surrounding them. Elisha n'agamba Mukama musalire omuvubuka ono. Say, Bw'aba God, amaaso ge alabe ku bye ndaba. open his Bayibuli egamba eyes. What I omuvubuka bwe see. yatunuulira ababeetoolodde The Bible says that when the servant saw the people surrounding him n'atunuulira emabega and he looked behind him, n'alaba nga bate bali nga bakubisa mu mirundi 10. then he saw people. N'akwata n'akasenya n'agamba mufeemu. Then he told them, move. Kuira Yesu engalo ez'amaanyi bannange. Wulira abantu ffe abalokole We born again. kintu kiri kimu Mukama kye yaŋŋamba emyaka mingi gisi. One thing that God told me, Abalokole lwaki tunyumira obulokole? we born again. Tuli mu bulokole naye nga tuli mu mubiri. We don't enjoy being born again. Bayibuli egamba mu Balomi 8 olw'omukusoma 5 In Romans omuke ku 8
egamba etya? Okubeera mu mubiri kuba kufa, wabula okubeera mu mwoyo bulamu na ddembe. Otuuse mukaaga. Okulowooza kw'omubiri kwe kufa, naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Yes, kati 8. N'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Nti naye abo abali mu mubiri tebasobola kusanyusa Katonda. Those who are in the flesh, they cannot please God. Mulokole njagala kutegeeza Born again, I want to tell you nti twatondebwa mu nsi eno, that we were created naye by God, efugibwa nsi ya mwoyo. but it is Era osoma Bayibuli mu Lubereberye esooka when you read Genesis 26, 26, Bayibuli egamba Katonda n'agamba tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe, the Bible says, let us create a era n'atutonda mu kifaananyi kye. He created us in his image. Era osoma n'ebyo Ebbiri egamba n'atonda n'abumba omuntu okuva mu ttaka. Chapter 2, it says he made Katonda atutonda mu ngeri ya birungi ebiri, esookebwako ya mwoyo. spiritually. Kubanga Katonda, Bayibuli osoma Yokaana 2:4 nti mubiri Katonda mwoyo na mubiri, nti Katonda ali mu mwoyo n'abo abamusinza balina musinza mwana mu mazima. That God is spirit, and those who worship him shall- Kakati yasooka Katonda mu nsi ya mwoyo, when we worship n'atuteeka mu mubiri n'atubumbabumbako he first made us spiritually, then after he made us tubeere mu nsi nga tukulembera mwoyo. that we may live in this world being led by the spirit. Kakati tukijja ng'ofunye Yesu n'olokoka. That comes when you believe. Kyova Bayibuli etugambye wano Malumi 8 The olw'omunaana Bible says in Romans nti naye atambulira mu mubiri tasobola kusanyusa Katonda. that he who moves by the flesh does not please God. Okutambulira mu mubiri kye ki? Moving Kwe by kubeera mu bulokole naye ng'engeri ky'olaba ebintu ng'abantu bansi. you are local but you are here. Walokoka naye endowooza gy'olina gye walokoka gy'okyali nayo mu kyaki. Oli mulokole engeri gy'oweerabangamu mu gy'okyerabamu paka leero. You were born again but you still Naye nga waliyo ekipya ekyayingiramu ggwe. but there is something new that entered you. Olira, w'obeera ng'oli muntu wa mwoyo spiritually, If you are spiritually, ebiseera ebisinga abantu bakulaba ng'atafa ku nsonga. people see you like you don't. Amawulire gajja agenda n'omusayinza okukebera naye nga no. Nzijuke wali lunaku lwe nagenda ku musawo. I remember one day I visited. Omusawo n'ankebera nenda mu musawo ng'atidde. Then I saw a. Buno bulwadde nga bw'amaanyi nnyo, ne ngamba it's fine. Then it was like It's fine. Sana ngamba are you okay? It's okay. Ngamba ate nga ninga agumye omusawo. Then he was like. Musawo ayogera nange naye ate alaba nze ninga agulako omugumya musawo. Kubanga w'obeera mu nsi ya Katonda, When you're in God's. bw'oba ng'otambulira mu mwoyo ng'oli spiritual, If you're spiritual. n'amawulire agakutuukako si nsonga kuba omanyi toliiwo lwambaala, toliiwo lwa mubiri guno. There's something driving you. Scared of anything. Kyova Bayibuli egamba Abalumi 8:11 Bible says nti ekigambo kya Katonda bwe kiriba mu mmwe that temulifa, temuliraba kufa. you will not die. That's why Elisa That's why bwe Elijah, baalumba Elisa kubanga wa mwoyo, when they attacked him, yali amanyi ekiddako. he knew what to do. Omanyi lwaki abalokola bamu bwe bafuna omawulire babeera ku bunkenke ne baddukira ne mu bantu bansi? You know why people are so scared of you? Lwakubanga bali mu mubiri naye nga bali balokole. Because for them they are in flesh, yet they call. Bw'obeera mu nsi okulemberamu ya Katonda ng'oli so spiritual, When you're so spiritual, ofuna kibaito n'obeera ne confidence in the spirit, oba n'okukkirizamu. when you're spiritual, you're always confident. Embeera ne weeba weeri gwe weeyisa ng'etaliiwo si lwakuba weetuula, you are pretending. Even But if there is a in the situation, economy gye tulimu gye tufugibwamu ffe abalokole, we're born again. my God, yanjawulo. Mukama feebaziwe. Praise God. Hallelujah. Amen. Ojja kumalako nyawo. Mumwongereko mu ngalo mulinnyira Yesu. Ono omwagadde. Hallelujah. Hallelujah. Kakati economy. The economy. Nasoma Bayibuli n'alaba bintu Yesu yalina. Yesu Kristo yalina nsoma Bayibuli olaba Yesu yafunangamu okusomozebwa kubanga Yesu bwe yajja mu nsi When Jesus came, yasigala ayogera nga mwana wa Katonda. he remained as the son of Era God. ebigambo bya Yesu bisinga Most of his batono n'abayigirimu abaali tebabitegeera. even the disciples didn't. Era kubanga baalinga naye ne Mukama ffe wawulidde oyogera bintu They babitegeera. were Kakati n'abaliiramu n'abamenyeramenyeramu mpolampola. Lwaki? Ti Yesu wadde yajja mu nsi even God, yamanya nti ensi yafa dda, he knew that the world, n'amanya nti ndina okuba mu nsi naye siri wansi. he knew that I'm in the world. Era I'm n'agamba- not of the era world. Yesu ogera ebigambo bino mu Yokaana agamba siri wansi nga mmwe. I'm
I'm not of the world as you. Yesu abyogera mu Yokaana 8:23. Kati yajja mu nsi naye nga alina enkola y'omugulu. He came into the world that Yasigala ayogera nga bakabaka b'omugulu. Yayitafaayo olwo tebamutegeera. It's not the matter. Kubanga the system y'omwoyo eririyo osinga y'omubiri. the system of the spirit is more powerful than that of the world. Era yabagamba nga mmwe muli bansi nze siri wansi. Told them that you people Yesu n'abeera ne mindset y'ekabaka bwakabaka bwa Katonda. his mindset was of the kingdom of God. Kakati abalokola obuzibu obuliwo bwe buno. Tuli mu nsi nga twabya nti let's be so realistic. Nti naye twogera amazima geene. Mukama ffe bazibu. Praise God. Muntu muloga naye nga amazima kyeki realistic yeki. What is being realistic? Kikyengezaako okwogera. Katonda ng'omuvubuka ow'amaanyi. Olina kuba ng'oli muvubuka ali mu mwoyo. You have to be Enjogera erina kuba ng'eri backed in the kingdom of God. Ffe tuli bambasada bakatonda ab'omu ggulu. of God. Wawaa tuli mu nsi. When the world Ambasada wabeera nga ekitebe ky'ambasada kagamba embasa eya America mweba mu Uganda mwe. let me see the Ebeera mu ggwanga naye efugibwa amateeka ga America. it is ruled by the Americans. Era tosobola saalimbiramu embasa yaayo. Not cross there. Lwaki? Why? Weewaayo eri mu nsi yammwe tefugibwa nkola yammwe. It's in your country, but it is not ruled by you. Haleluya. Eri mu nsi yammwe It's in your naye tefugibwa mateeka gammwe. but it is not. Babeera mu muganga naye nga bakola ebyabwe okusinziira n'ebyewaabwe. That's the nature. Tuwaba ebirigamba tuli we are ambassadors of the kingdom of God. Kakati wona babalamu tufunyemu obuzibu bulokole. Ebintu biringa tebikola naye ng'ate biririyo. Lwaki? Kubanga tutambulira mu mubiri. Because we move by the flesh. Hallelujah. Hallelujah. So Elisha Elisha n'agamba Mukama yange omuvubuka ono alabe kyangaba. said, God help this man that he may. Bw'onaabeera so spiritual If he becomes ojja kubeera ng'omuntu atafa ku nsonga naye nga omanyi wawuumula mu Yesu. Yesu agamba Mateyo 11:28 mujje gye ndi mwenna ndibawuumuza. that come to me, I will make. Haleluya. Mukama ffe bazibu nga tunyeenyezebwa You will not embeera tekujja ku mulamwa. be shaken. Haleluya. Amen. Mukama ffe bazibu. Praise God. Kandigire ku kino dakiika ntono. Olira kakati okubeera spiritual Being spiritual, Bayibuli etugamba in Ecclesiastes chapter 9. Bible says in the Ecclesiastes chapter 9, Ebiseera ebisinga most times abantu bonna abasuukulume mu nsi all those great people in the bw'aba nga si mulokole alina amaanyi agamufuga nga togamanyi. if he's not a born again, they have other powers. Bw'aba nga mulokole alina amaanyi alina engeri gyewaayo mu Katonda n'emuyimusa. If they're born again, then there is a way he believes in God to raise him. Ebitabo birina we bikoma, Books ends up. obwongo obulina we bukoma, Your brain, obulungi obulina we bukoma, your beauty ends up. okukola ennyo kulina we kukoma. Hard work and Waliwo olungi lwetasobola yingiramu there are those okujjako nga waliwo amaanyi ag'enjawulo that agakuyisaawo. have a different power. Kakati Katonda ayogera ku kintu being so spiritual. God speaks of being Okubeera spiritual. spiritual. Abantu abamu Some people, bwe nali nsoma Bayibuli eno when I was reading the Bible, katwogere ku kino. let's Nina eddakiika emmeka nsigazizaayo 10. Katwogere ku kino. speak about Bayibuli egamba the Bible says waliwo abantu abamu there are some people, obwavu guba mwoyo. poverty is the spirit. Obwavu is a spirit. Obwavu mwoyo. Amalowooza okuba omwavu gwa busiru. People think Yes, being poor. even poverty can come because of foolishness. Obwavu busobola okujja olw'obusiru. Naye ate mwana ati guba mwoyo. But it is the spirit. It Musawo tuyambe. so help us. Tuyambe musawo. You help us in South. Ekyemirembe. Ecclesiastes chapter 9 verse 13-15. Tulabe omusajja. Kazi ngindako. Is it? 13. Aha. Era n'alaba amagezi wansi w'enjuba. Oyino omusajja ali mugezi Solomon. Aha. Era n'alaba amagezi wansi w'enjuba bw'entyo. Yes. Ne gafaanana mangi gye ndi. Waliwo ekibuga ekitono n'abasajja abali omwo si bangi. Yes. Kabaka omukulu n'akitabaala. N'akkiriza
n'akizingiza. Yes. N'akizimbako amakomera amanene. Awo ne walabika omwo omusajja omwavu omugezigezi. Omwavu naye nga muki? Mugezigezi. Oyo n'awonya ekibuga olw'amagezi ge. Era naye ne wataba muntu ajjukira musajja oyo. Lwaki? Kale ne njogera nti. Kale singira. Haleluya. Waliwo ekibuga nga kiri kyagala kuwandibwa na musajja omu. Kabaka. Naye Bayibuli egamba wali omusajja nga mwavu naye nga mugezi. There was a man who was poor but wise. Bayibuli egamba nti olw'amagezi ge yayamba ekibuga ne kirokolebwa. Era nga mu Luzungu engamba naye nga tewali yamujjukira kubanga yali mwavu. The Bible says that no one remembered him because he was poor. Tetugenda kwogera about it today. Naye nga point eriwo eno. Bayibuli mpembadde ngamba nti obwavu buba mwoyo ono yali musajja mugezi naye nga mwavu. I was saying poverty is a spirit. This man was wise but he was poor. Kitegeeza okubugoba olina kuyingira mu nsi yamwe n'okyobwavu. To chase away poverty you have to be. Ng'ate engero 23 n'okuna. Bayibuli egamba temukolanga nnyo ng'osuubira nti oliba mugagga. I'm not discouraging people nti abantu babeere banafu babeere bagayaavu mu kukola. Naye nga kyenjagala kugamba nti n'amaanyi g'okola ennyo nga ggwe kirina we kikoma. You need to be spiritual to win some. That's why Bible tugambye wano nti somayo musaba naye lwaki neemenya ngero 23:5. Teweekoyanga okuba omugagga. Va ku magezi go ggwe. Yes. Oneeraliikiriranga amaaso ku ebyo ekitaliiwo. Okiwulira teweekoyanga mu Luzungu egamba tokolanga nnyo ng'osuubira kuba mugagga. Don't work hard expecting to become rich. Hallelujah. Hallelujah. Lwaki oteeka ku maaso ku kitaliiyo? Why do you put your eyes in something that you see? Katonda ageza kutegeeza ekireeta obugagga si kukola nnyo nti kubanga okoze nnyo. Kubanga you can be limited to a certain point. Kyoba kyetaaga omulokole olina kubeera spiritual strong. Kyobalaba ngero 10:22 egamba nti obugagga bwa Mukama omukisa gwa Mukama ne gutugaggawaza. The blessings of God are the ones that make us rich. Hallelujah. Hallelujah. Obulungi bw'omukazi gwe bulina busobola kuyisa naye tebusobola kunyweza bufumbo. The beauty you have cannot. Bayibuli kyoba eyogera egamba mu ngero Proverbs 12:9 egamba nti engule ekitiibwa ky'omusajja ye mukazi we. Now when you talk about that it's wisdom. Era osoma ngero 14 Bayibuli egamba omukazi omugezigezi azimba ennyumba ye naye omusirusiru agyonoona. The wise woman makes his house. Kakulage nga nvayo kubanga nsigaziza eddakiika 5. Wuliriza wali omukazi yali yasubulira mu mulungi gwe bayita Akasuli. Yali mukyala kabaka ng'alina Akasuli mu lubiri ng'amanyi yatuuka naye nga ti mu nsi okumalako weetaaga kuba ne spiritual stamina mu nsi ya mwoyo. Nga waliwo omuwala eyali babayita yakuzibwa mwana muganda gwe bayita Modokayi yakuza Ezeza ng'alina spiritual stamina nga musabi ng'oli akulembeza bulungi. Olulungi Bayibuli egamba alina kuba omusajja ng'amwagala ajja alage ku bulungi bwe naye eraga nga masijja gendayo siso agendayo yaani ampita. Kabaka yagamba ne batuwa kakati ono tumugobe tunoonye yamusinga naye nga bino bikolebwa kubanga wali asaba mu nsi yamwe yagamba Mukama tekedde kutuuka wontuusa. Haleluya. Ezeza ovanga ku masaza 127 obakazi abaavaayo bonna ne balondamu Ezeza. Ate okumanya Ezeza nti yali wa mwoyo naye yali atuuse mu lubiri. Modokayi n'amanya ekyama Hamani kye yali anoonya okutta Abayudaaya. Hamani n'amuweereza kubanga yali amutendese mu Katonda nga mukazi musawo. N'amugamba bagenda tumalawo. Ate kakati kabaka teyampise n'agamba kale siri wala naawe weerabidde kyakutwalayo. Gamba kale kabulangani nammwe ne famire mu gye nagenderayo. Esa n'addamu n'agamba naye bannange amazima nzijukira bulungi okutuuka mu lubiri sajja kubanga ndi mulungi. N'agamba nalina strategy naye mu nsi yammwe nga wakyenzimba gamba mugambe Modokayi mugambe tugenda kusiiba nnaku 3 kati olwo lumbe kabaka. Mukama ffe bazibu
Kikyengezako okwogera nti okubeera spiritual But being spiritual, kyekigemisa bizinesi yo. Waliwo newokola advert you can make an newolanga bizinesi yo tegenda kola impact your business will not okutuusa nga yetaaga amaanyi ag'enjawulo gisika unless you're spiritual. okuleeta oteekawo omudaala bakasoma baje. Kirungi okubeera ne kasumba kene tekimala, It is good to have, weetaaga stamina. but it's not enough. You have to have stamina. Waliwo entalo z'otagenda kulwana nga gw'omaleko, There are battles you will not fight as you are, nga weetaaga omukono gw'enjawulo. but you need a different. Era ekyo kyetaaga ng'oli spiritual nnyo. And it needs when you're spiritually. Nansi Elijah baali basajja basabi. Elijah, they were so prayerful. Mu ddakiika emu gyesigaza obeera otya mwenyo oyo. Luka 11:7 egamba olina kuba tusabenga obutakoowa. That prayer without ceasing. Abantu abali spiritual basabi. Spiritual people. Si bino abeesabyasabyako kubanga waliwo byayagala. Spiritual people. Si bano abeesabyasabyako kubanga alina challenge eziise. Omanyi lwaki ojja kuba mulokole buli lunaku okolokitinga nsobi noli enkya oddemu ng'okolako okutereeza sitaani byakoze. Kubanga buli w'osaba balokole bano abasaba ng'asabako leero kubanga bayobize naawumulamu n'agamba kampulumwemuko nsabyeko omwezi ogwo mulamba kati guno kambyeko omuhanimu. Kakati awo sitaani nakubawo eddimu ogenda kuddawo ate n'alipuresinga. Njagala kulaga osoma Bayibuli ngero 8:17 egamba njagala abo abanjagala abanyiikira okunnoonya balindaba. Conditioning nti abanyiikira okunnoonya balindaba. Bebulanya 11:6 egamba Katonda ayagala abo abalina Katonda ayagala abalina okukkiriza. Nkizibu n'okusanyusa Katonda tulina kukkiriza, era buli ajja eri Katonda alina kukkiriza nti Katonda awa empeera eri abo abanyiikira omuno. Abanyiikira kitegeeza osaba buli lunaku. Era Yesu Bayibuli bikola abatume bwe bakwata Pawulo Peter, Bayibuli egamba kanisa neesaba obutakoowa. Mu nsi ya Katonda okubeera ne stamina olina kuba musabi anyiikira. Kuba tosaba kubanga waliwo byazze, batosaba kubanga it is insurance. Tekikuuma obulamu bwo, kyekikubeera okubeera spiritual.